Kalama TV mu mbeera ya bulijjo Kadaama yalisuubidde nti buli kintu kirinamu weewa boosi we. Ne Kadaama ono gwe tugenda baleetera olwaleero yagamba mu nnyumba ye kyanjawulo nti mu kifo yo okubeewolako ebintu oba okubaggyako ebintu ate beewolaku ye ebintu. Ng'ekyo kitandikira ddala ku bikozesebwa ne ku data n'okumwewolako ssente ate ze babeera bamusasudde. Tugenda ne tugwa mu famire ezimu nga tezitegeerekeka oba ne tugwa mu famire nga nazo tezeesobola. N'agamba kasita n'azimwa ate nja kuddamu nzimwewoleko ate muwe ate mwewoleko bwentyo. Twabaleeterako ne Kadaama wano boosi we yali yakamwewolako ssente za mwaka mulamba. Bwe yagenda okkibalamu nga almost ssente za mwaka mulamba tazisasudde. Ng'abeera nga amuwadde tugambye amuwadde oba 8 n'amuggyako 4. Omwezi ogujja n'amuwa 8 ate n'amuggyako 4. Kadaama bwe yagenda n'abeera ng'abalamu ssente z'amubanja nga ziwera n'ez'omwaka. So famire zino zaawukana naye Kadaama asaba ku magezi akoze atya ebintu byonna ebikozesebwa waka babimwewerako ne bebeera kyaja bamuggyako kyaja ne bakyajinga ate bwe bamala okugitta teba replacinga kyaja ye. So yeewuunya oba abuuza akola atya kuba embeera gy'alimu agamba si nnungi okutwaliza wamu. Hello? Asirya atya mukulu Kadaama TV. Ntebaleka gy'otuusizzaako engalo. Alhamdulillah tukyaliyo tuli balamu nammwe muli balamu. Mbale njagala kwogera ku eyo ensonga y'omuwala awo gy'agambye ssente lwaki muba tebazisaba kampani. Nze twakayanaku wano ne boosi wange namuwa ssente zange azisindike n'azikwata nga tayagala zisindika emyezi 2 n'agiremera. Ne mugamba ntwala ku kampani n'aŋŋamba nakusasula ssente nnyingi nnyo. Ne mugamba ntwala ku woofiisi ne mugamba twayomba byali bingi nnyo. Kati ye kyova ŋŋamba ne mugamba nange nasasula nga nzija. Wasasula nange nasasula. Ntwala ku woofiisi bakuddize ssente zo. N'aŋŋamba gwe weegulira visa, gwe weegulira ne tiketi, ezo ssente zange. Ngamba tufudde. Bano abantu baagala nnyo okutusaba ssente ffe ze tutaalyangako mu butuufu tekyandibadde feeya. Bwe basale tewaziwanze nange okola emyezi 6 n'ogisuula wali nga woofiisi tekukyusizza n'okola omwaka wali nga woofiisi ne bw'ogikaabiranga owa. Yo eba yakuwaayo bano abantu babeera batuufu gumusobya kakibeere ki. Banange mbadde nsaba Kadaama TV mumpe ku magezi. Bannaye nkoze ntya mukama wange kulekerawo okozesa ebintu byange. Omukazi taswala ono. Omukazi agamba taata wange muteeku tugabane baana mwe mwali mukiwuliddeko. Kyokka talina katangulira talina no kyangulira buli kimu kyegulira. Taata nno naye gwakayanira. Natoloka butolosi ne mugula ebweru. Nteeka kutugabane njogere n'omwana wange bannange kyaja zange bazise bazimazeewo. Ssente zange bamanya nti nzirina bazeewola mumpe ku magezi baana mmwe. Neevuddemu ntya bagambe mulekerawo okozesa ebintu byange. Kyaja yange yakafa ne ngula empya naye baagyetise baagitutte kati era nno mwami ye yagitutte. Tuli mukazi ye yali yeewola kati n'omwami yeewola. Kyokka okubizza. Baganda bange ndi ku kyokya nziba naye kino ekiyumba. Okusooka nali mmanyi ndi laki ne nafuna kino ekiyumba nali naani laki. Ekiyumba kibi temuli mmere ale kino ekiyumba. Naye nga bakikwana nsaba mumpe ku magezi. Abantu bano mbakaliremu ntya mbagambe balekerawo okozesa ebintu byange kuba tebalina kye bampa tebalina kye bangulira. Banyigiriza nze omunaku.